Okay, buterevu nsaba botuuka sharingira abo sharing the video tule live Buvuma. Okay, tule live Buvuma baganda bange abasebole banyabo tulina His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu, tuline Semanda Mansol King Saha, tuline Secretary General David Lewis Lubongoya, tuline Deputy President wa Buganda Honorable Muwanga Kivombi. King Saha. We're sharing a video. What are you waiting to say? It was very hard to believe that the president was in delegation. You're welcome to the Buvuma district and the Vice President and the SG and all members of Parliament that have accompanied plus your team. You're most welcome to Buvuma district, and this is our party offices for Buvuma district, the NUP offices, and we kindly request you to open these offices officially. Thank you. What do you get them to Zoom? To present the president officially. Okay, mulinya lya National Unity Platform, mulinya lya comrades bonna bonna zigula office eno kula Katonda n'ensi yange. Chairman of Ariwa district. This is chairman of district. Secretary aliyeri mu kuteekateeka. Wa publicity. Where is chairman watu? Chairman watu valiwa. Aliyeri kumukolo yini. Musharinge video. Chairman watu mumutire kwa. Tuli live Buvuma president ali mu kugula office. Tutambudde nayo tubasanyukiddeko nnyo mwina the media fraternity tubasanyukiddeko okubalaba. Mr. President eno office yaffe ebadde weeri ebbanga ddene naye nga tetegulwangawo officially nga twayitako SD sometime back naye ne tugamba kati kyamusimulungi nti ate oze n'ogiggulawo eno ye Buvuma yaffe. Nina ettiimu yange wano bendi nabo omwami yayambadde red ye vice wange best chairperson wa NUP owa Buvuma district, omukulu yali awo ye Patrick Destra owa Buvuma district akola emirimu gyaffe, secretary waffe ali eri ku mukulu ali mu kuteekateeka, publicity yoyo omwami abaddeko awo ekiyingi gwe mubadde naye ng'ali masuuti ng'alimye nnyo ye wa publicity waffe wano mu kibiina kyaffe wano e Buvuma district. Tubasanyukiddeko nnyo abaka ba parliament bwe bali most welcome eno ye Buvuma yaffe.
tusanyuse nnyo ate era omwami oyo nga bw'olaba anoonya kaadi ya NUP okukiikirira konstituensi y'Obuvuma bamuyita Bonjo John musawo Bonjo John netubeera n'omwami ono naye anoonya kaadi ya NUP bamuyita ye ayagala kaadi ya NUP okukiikirira konstituensi yaffe y'Obuvuma. Njagala okubasuubiza nti nga mweno ng'ofiisi we tuli wano zino empapula zonna z'aba aspirants buli kifo twafunyiddeko omuntu ate nga si omu wabula abagenda okukanyanga bangi mu bifo eby'enjawulo. So tubasanyukiddeko nnyo bwe tuba tuvudde mu ofiisi eno bala ku ofiisi yaffe omukisa tubadde tusaba tugende wali tufune ku lwendo lw'amazzi tugende ku mukolo. Okay, Buterevu omulungi ali ku mukutu gwa Sama Uganda Media mbeera bwetyo bwekyalimu kubanga etambula mpola mpola. Twatambudde ne His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu, atambudde ne Deputy President owekitiibwa Muwanga Kivumbi, atambudde ne Secretary General David Lewis Rubongoya, kw'ossa abakulembeze ab'enjawulo baganda bange bassebo ne bannyabo. Network y'ebizinga tugenda kwolekera ate kubanga ayogera n'abantu b'ebizinga oba abantu b'Obuvuma. Jjukira nti mu kalulu akaggwa twali tugenda kalangala tetwasobola kwogerako n'abantu babizinga bonna. Ba president ate tafunangako mukisa gwogerako n'abantu babizinga. Twakwatibwa na buli kimu ekyagenda mu maaso, so mwakiraba bulungi nnyo nga bwe kyatambula. So olunaku olwaleero president agenda kubafuna omukisa okwogerako n'abaana b'omubizinga okubanga tulaba buli kimu bwe kigenda okubanga kitambula, okubibannyonnyola n'okubibagamba n'okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe ku nsi yaabwe. Mpozi gwe sibagambyeko atambudde ne Flavia Kabagabe naye tutambudde naye y'omu ku bakulembeze abatambudde ne president. So nga bagamba nti president agenda kuba agamba abaana b'ebizinga obuvunaanyizibwa bwabwe. Ojjuka ntugenda mu protest vote, abaana beeno kye balina okukola twagala ebizinga bye bisigale nga byabwe. Ebigenda maaso mu bizinga bingi nnyo, president agenda byogera ne mubimanyi, okukwata abavubi, okutta abavubi, okwata obutimba bwabwe, okubalemesa ennyanja be bakutte gavumenti ya Museveni n'ebibba, kuba eno gavumenti y'ababbi kyo kyekiriwo. Bajja babba nakati kye bakulembeza era kye baliko. So kye twagala okumenyawo okuba nti eggwanga lyaffe lisigala nga lya bannansi, nga limikono gya bannansi, kyalwanirira talina kyayagala kwa buli kimu akiyina. So kyekyo twakedde ku makya abanfollowinga ku Uganda mbadde ngezaako okuba updates ez'enjawulo ku ki ekirimu kubanga kigendera ddala mu maaso. So njavako katono nnyo ate mu maaso awo nja kukomawo nyongere okubanga mba updatinga mpola mpola ku kigenda mu maaso. So tugenda kusooka tufune ku lwendo lw'amazzi ng'abakulembeze bwe bagambye ku lwendo lw'amazzi tugenda kuba tulufuna mu katono nnyo awo. So tugenda kuba tukomawo katono nnyo baganda bange abakutu gwa Sama. Mwekumireko bwe nzija mu sharinge mu likinge mu commentinge kansooke nange nkube kusala ate nkomewo.